Yoweri Kaguta Museveni ate akiguddeko ekkololo abasuubuzi kate bamugajambule kate bamulemereko era nga bano baganye konvoyi ye okuddamu okutambula nga bamutegeeza nti paka nga akusaze emisolo gy'abakaatirako gye batagenda kusobola kutambula nabo. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga eri ekkololo, ensonga y'abasuubuzi eno baganda bange egenze wala. Era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byonna ebikolebwa byonna ebigenda mu maaso Museveni byagenda mu maaso n'okukola, Museveni byagenda mu maaso n'okututuusaako byonna abikola abitegeera era abikola mu mbeera ey'okulemesa n'okulwanyisa. Twongera omujjukiza Mwami Tebukabulwa, twongera omujjukiza Mwami Tebukabulwa nti eno Uganda yaffe nga bannayuganda byonna byayagala okukola, byonna byali mu kuyisaawo, byonna byayagala okumenya bannayuganda bajja ku mulamwa n'okukola bye batalina okukola. Twongera omujjukiza n'omutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine, His Excellency the President of Uganda, agenze mu maaso n'okukola ne byali mu kukola okumalamu bannayuganda amaanyi obajja ku mulamwa okukolerera ye nga bw'ali mu bikola, kubanga buli kimu Mwami Tebukabulwa akikola ng'akikola ku benefit ye. Era abasuubuzi wano bwe baali bagenda okusinkana Mwami Tebukabulwa twamugamba nti mugenze ne mumusinkana naye gwe mumusinkanye ensolo jasi agenda basitisa mbusitisa wabula with time amaze okuba nga abizizza era kino kyennyini kyamaze okuba nga ensonga agikoledde ddala. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti byebyo ebivudde mu basuubuzi si birungi nnyo, naye ate abasuubuzi twabagamba nti ye omusajja gwe mumukolera mujja kumulaba ajja bawooza mbu simanya nga aggyeewo omusolo, simanya nga aggyeewo influence, simanya nga akoze ki, kumbe ye alina kyabaagalako, alina bye byali mu kuyisaawo era abitandise kakati. Era abasuubuzi babadde bakaawu nnyo kati oba mugajambule olunaku olwaleero ekkololo ate ebisonga zibadde endalamu. Manyi Museveni alina akamanyiiro nga kiri mu system. Oweekitiibwa President, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo batufudde babigere kati bakasitoma bonna badduse kubanga tetukyali competitive. Ekintu ekyo nkikatiriza kuba n'abala bakyogedde ekisemberayo ddala omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa Commissioner General ajja kugamba awo nti Your Excellency, omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo, nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Sebo muzeeyi, watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo? Nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira, nkwongereko ne 6%. Gwengo ngamba nedda gw'omusuubuzi tosasula, nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyali guze esaati sirinnya 2,000 agigula omutwalo okuva ddi. N'olwekyo Oweekitiibwa President, njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala, naye bw'onooba ng'obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo.
Ssaabasajja Kabaka w'Engero. Nnyo Mwabisa Sekito Excellency nzikiriza mu kaseera kano olw'okuba nti obudde bubwo mpite maama wa Kampala Honorable Amisa Kabanda era omu abadde mu busaale bwe tutambudde naye mu nteekateeka y'abasuubuzi Honorable wa Kampala maama waffe Honorable Minister Amisa Kabanda jangu oyaniriza abantu bo ate oyogereko eri President. Neyanzanyo neyanzege Oweekitiibwa President, Cabinet Ministers President, Ministers President, RCC n'abamyuka bo bonna, aba Revenue Authority, business community leaders, ladies and gentlemen, Oweekitiibwa President tusanyusa okukulaba era tujja kukusaba nti tukweyanza nnyo okuba nti ozze wano ate ne tukweyanza okuba nti owuliriza abasuubuzi baffe era Your Excellency tujja kusaba nti zonna ensonga zaffe ozitwale nga nkulu nnyo. Abasuubuzi bano tebannabagaana kuwa musolo naye abasuubuzi baagala kuwuliziganya naawe era bagonvu nnyo eri revenue era bajja kukolaganira wamu ne revenue era ffe tugamba tusomesebwe ng'abasuubuzi bwe tunamala okusomesebwa tujja kukola kyonna ky'ogamba naye nga tusaba ensonga zaffe nga bwe twazikuteera ku lupapula oziwulirize era osobole okubaako ky'okola olwaleero. Katwebaze abantu bonna abalina kye bakoze ku musolo guno, abalina kye bakoze ku kintu kino okubanga kibeerawo era kampite Prime Minister asobole okuba nga ayita Oweekitiibwa President. Maama Nabbanja yangu oyogereko eri abantu. Bannaye abasuubuzi musiriikirireeko tubeegayiridde musobole okuyira nga twaniriza maama Majegere Right Honorable Prime Minister w'eggwanga ajje ababuuzeeko. Tubeegayiridde musiriikireko. Mwakuumye empisa mwebale nnyo maama, tukwaniriza stamina ogirina, oli physically fit, ojje obuuze ku basuubuzi bo obazzeemu amaanyi, tweyanza ka exercise ako otulaze nti wamma ddala stamina ogirina. Abasuubuzi maama Honorable Nabbanja mumubuulireko ku ngalo ababuuzeeko. Thank you. Oweekitiibwa President, Ssaabalwanyi waffe Yoweri Kaguta Museveni, baminisita mwenna abali wano, RCC w'e Kampala, abasuubuzi bannange, nange ndi musuubuzi. Oweekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka, niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri, nga bw'onooziragira, nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa. Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye, kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese e Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga era nagenda mu ofisi yaabwe wano downtown. Nze nzekka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi
ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu, saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi nze ondagire nteekese mu nkola. Tweyanza nnyo Maama Majegere, Right Honourable Prime Minister. Abasuubuzi baffe twanirize Pulezidenti waffe ajja tumuwulirize bulungi nnyo tulabe nga tukwata ensonga z'agenda tusomesa ne byagenda okuba nti alagira. Mtore wansi mwebale mtore wansi kubanga njagala tutegeregane bulungi ngenda kwogera mu Luzungu. No, I will not speak in Luganda. I will not explain well. I will speak in English, then ngenda kwogera mu Luganda wabe wakyusa amanyi Oluganda obulungi. Now, who is translating? I'm here, Your Excellency. Sanja. I'm very happy to be here. Omukulembeze musanyifu nnyo okubeera wano. So that we discuss thoroughly. Tubeerenga mukubaganya naye ebirowoozo paka ku nkomerero. I said thoroughly. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu ate mu mazima. When I hear the other time I met in the State House with your leaders, omukulembeze bw'awulira luli bwe yasinkana abakulembeze bammwe mu State House Entebbe, what they were saying bye baali bagamba and what they are saying now, ne bye bagamba kati wano, and which you seem to agree with, era ebirabika nti mukkiriziganya nabyo, I think we need serious talk, and I'm here to talk with you. Ndowooza twetaaga okwogerera ddala era omukulembeze ali wano okwogera nammwe. The first claim, ebisooka okuba nga bye mugamba,
is that there are too many taxes in Uganda. Nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. The policy of the government on taxes is quite deliberate. Enkola ya gavumenti ku misolo ya kigendererwa. We normally don't tax what builds Uganda. Nti tetutera kujja misolo ku ebyo ebiwa Uganda omuwendo oba amabanja. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda tetubiteekako misolo. Translate that in good Uganda. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo musolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bwagula amatooke okuva Embalala oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we were having battles with the people in Kampala here who were having too much imposer. Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina
empooza ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade. Ekigendererwa kya license oba ebbaluwa eyekukkiriza okusuubula agamba nti obusuubuzi obw'omu ggwanga munda tebulina kugibwako. Having battles with the local governments, with the imposer on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade. Tuli kololo baganda bange era nga mwami Tebuhabulwa bw'atyo bwazeemu abasuubuzi abadde batabuse olwa omusolo omungi ogubateekeddwako nga bagamba nti tebajja kusobola gusasula oba akola atya oba yeetayette naye nga bo tebagenda kuddamu kusasula omusolo guno ogwa influence era ekireetedde n'abasuubuzi okumuviira bwe batyo ne bamulekera mu miitingi ye. Mwami Tebuhabulwa aziridde ddala agandye eddala by'abasuubuzi okubawuliriza era n'abagamba nti ye tebikyamukwatako. Twongera obajjukiza bannayuganda mwenna ababadde bakitikiza ne mwami Tebuhabulwa nti omukulu ono y'omu yasinkana abasuubuzi bano n'abategeeza nga omusolo wagenda oguggyawo ate y'omukulu y'omu abeefuulidde yoyo Museveni yoyo Tebuhabulwa wammwe yoyo gwe mwalonda eyababbira akalulu bayamba kumbe ye yajja tubba mu bubbi nga bannayuganda. Ndowooza kati abasuubuzi mukiroozezzaako mukiwulidde. Yoyo mwami Museveni si ye wa bulijjo wabula yoyo ebyo byakola ebyo byasobola byakuzabuza bannayuganda mabega.